Akatambi ka Diana Nabatanzi kafulumya akatambi ka Diana Nabatanzi kafulumye naye obeera oyagala amazima wanene ku SMX Media olina okubeera ng'ogajja muwulidde bye muwulidde bayogedde naye wano ku SMX Media ngenda kuwa amazima nga tukola analysis katambi ka Diana Nabatanzi naye nga sinabeera nga nkikola bambi ngenda kusaba subscribing ate nero olunaku lwa leero birthday ya Nayigaga Aisha happy birthday tusoka wishing abantu happy birthday nungi so Nayigaga Aisha naye olwaleero olunaku lwe happy birthday ate nga ne Nana Rest naye lukyali olunaku so ba SMX Kings temulina kye mumanja abaana ndeta mwana ku mwana so abaana bebo buchuduleni lelo birthday yabwe enungi tuzeeko ku story yaffe yakatambika Diana Nabatanzi abasinga mwakalabya akatambika Diana Nabatanzi naye ngenda kola analysis nga siri biased ate nga siwairiza wabula ngenda bela ku neutral ground kubanga abasinga mwalabya akatambi naye abantu abakintu ekibasinga obagambisa mbo yali mu katambi Diana Nabatanzi olw'ensonga gamazimu muwala amufaananira ddala wabeera nga Diana Nabatanzi bafaanaganira ddala oba yeye kaŋŋambe naye okufaanagana kwasusse bafaanagana omuwala mweru n'ekyokulala amaaso gafaananira ddala ga Diana Nabatanzi ekyokubiri abantu kwe basinzidde ogamba munera kana akatambi kandibanga ka Diana Nabatanzi waliwo akakomo akali ku mukono ate nga waliwo ekifaananyi kya Diana Nabatanzi kyeyeekubya nga akakomo ako kwe kali ku mukono gwe kati abantu bo balabya akakomo n'omuwala waliwo weyagololedde omukono wati akakomo ako ne kalabika abantu ne bagamba mulaba akakomo ako ke yali ayambadde awo ate ne Diana Nabatanzi akambadde awo naye ng'obwo obukomo bwo buli common so tetusobola kusinzira ku kakomo ga concluding mbu Diana Nabatanzi mukitegera kati wano kwa SMX Media nze kankuwe analysis eyange ngenda kugamba mbu oyo si Diana Nabatanzi ekisooka obeera balabaka akatambike na ku playingira aka Diana Nabatanzi ng'ali wamu ne Rwasa asooka avembo agambe mbu ono omuwala ali anira buliizi sente zange just esimu kamera y'essimu okwekubya ekifaananyi ne Rwasa just okwekubya ekifaananyi n'omuntu Rwasa Diana Nabatanzi yagana n'akweka feesi ye n'ateekayo omukono neera teyalabika bulungi nnyo ebifaananyi Diana Nabatanzi ng'ali ne Rwasa oyinza kinoonya ne kikubula lwansonga Diana Nabatanzi si muntu wabifaananyi nnyo ng'alina abantu abalala kati simanyi Diana Nabatanzi atasobola nakukkiriza ye kwekubya kifaananyi oba ka selfie video na Rwasa ate kutandika kukkiriza kamera ebeerewo nga bahavinga sex eyo point emu ekyokubiri wotunuulira ka video kaneeno nga walabako aka kitendeke nakulagako waneeno nga walabako aka moves ke storage nakolako ko waneeno obutambi bwa moves n'ak'ekitende bulaga mbu bukwate na simu naye kaneeno akatambi kalaga mbu ka professional banene baali bazanya bintu byabwe nga mu bimanzi filimu ezo ez'abakulu nga kali professional eneraga kamera waliwo ne lighting waliwo ne directing ekigenda maaso abagamba bannange mu stopping tuddeko mweno ango mukyuse tuddeko mweno ango kubanga akatambi light mulungi nnyo nga abazanyira ddala filimu ate nga ne n'akatambi sika simu mbu bakakwasa simu nedda kiraga professional camera ekyokusatu costume omuwala ono gwe muyita Diana Nabatanzi ze yalimu ziri profession ziraga mbu yali ayambadde na costume bulungi nnyo nga olaba buno obutambi bw'abantu b'ekikulu bamanyi okwambala costume ez'enjawulo naye ono naye teyalaga nga mbu omuntu agenza okugira alaga ali mu costume ng'ayambadde ne costume ey'okuzannyako ka firimu oba mukitegeera ekyokusatu feesi yalabika bulungi nnyo ey'ono omuwala however ekitulemesezza okukoncludinga mbu yeye olw'ensonga temukaka Sambo oba yeye Diana Nabatanzi however face yalabika neera ng'omuwala yamufaana naye tetusobola concludinga mbu oyo omuwala ye Diana Nabatanzi kweza ensonga esatu gwe nyimiridde ekisooka bakozesa professional cameras nga waliwo ba director ne professional lighting gwakiwakanya gendo ddeyo laba akatambi ako light yali professional nga balaga bakoze setup ndowooza balina mu hotel room emu oba owantu so kyesisuubira mbu Diana Nabatanzi kubanga lyamaze mu film industry tasobola kuddawo ate azannye katambi kafaanaganako ngaako okusinziira ku movies azannya singa kabadde kalinking nga bakakwasizza simu nandi concludinze with like 80% nga ngamba oyo Diana Nabatanzi olw'ensonga bafaanagana naye okusinziira mbunera bo bano bakozesa professional cameras ngenda concludinga nga nkutegeeza wano ku SMX Media mbu oyo alimu akatambi si Diana Nabatanzi gwayagala amazima subscribing wano ku SMX Media ngenda sigala nga nkuwa updates kuwayo n'omuwala n'akatambi ka Diana Nabatanzi linkings. MCSMX, I sign out.